How are you? I'm fine. How are you? Looking gorgeous. Thank you. Same to you. I know that our viewers there will be surprised. They are eager to know. Kiki kye tubaleetedde olwaleero. Bwe tubafumbira buli lunaku nga bwe twabagamba. Ate n'olwaleero tulina omwami tukyazizza. Alina ky'agenda otunyumiza. Mpozi abamu ku muyinza okuba nga temumanyi. Nze Daisy tupostinga ne Lilian program yaffe nga The Sisters Empowerment Show ku YouTube. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Mpozi omulamwa gw'olwaleero Lilian. Tumanyi naawe oli awo ogamba tunaatandika ddi. Omulamwa gwe tugenda okwogerako olwaleero enkuza y'abaana ebafuula ki? The upbringing of children, our children, how does it mold us? So, with us today, Lilian, I want you to introduce our guest to the viewers. Okay. Thank you, Daisy. Nga batulaba bakyalindiridde. The show today is sponsored by St. Daniela Education Services. It's a day and primary school found in Namayumba. The videos ennungi ze mulaba zikwatibwa urban events. Do not hesitate to contact them. Oba olina omukolo gwo. Nelly's Bakery gyeri. Mwebalire kuba balabi balungi ku Sisters Empowerment Show. Sigenda kulisaayo. Today we have a special guest. I'm not ready to talk a lot. He's going to say it all. So, you can introduce yourself to the viewers. Okay. Neyansi Daisy Emilia okunyamiriza ku program eno eya Sisters Empowerment Show. Amanya gange yenze Isaiah Masiga era musanyufu nnyo okubeera ku show olunaku lwaleero. Naffe tusanyusa nnyo okuba nga wakkiriza n'okujja osharinge n'abalabi baffe eby'okubyogera bagamba bamanyi byebyawalirira nga bwe twabagambye nti abalabi baffe balina bingi bye basuubira okuyiga era baliyiga. Tusanze nnyo okuba nga bano okusa kuno era ng'ogenda bamunda obayitiramu mu bulamu engeri gye bajjooga manyi bazadde bo oba baganda baffe bali nabo sheno bajja giraba naye ng'ekigendererwa mu kyonna twagala abalabi baffe bafunemu ebyokuyiga nga bakulanga twagala abalabi baffe bafunemu ekyokuyiga nga balaga esheno engeri gye tukuzaamu abaana n'ekigerafunga kati mpozi twagala otuyitiremu nga tutuulira abajjako okuzaalibwa kutya. Nze nzaalibwa mu maka nga tuli abaana era ne maama azaala bweyogera ku baana kumi n'omu olwendo oba otandise okutegeera kiki ekyali. Taata wange yali musajja nga alina kyeyekolerawo nga yeekolera erinnya lye nga bamumanyi ku kyalo. In fact sina ku kyalo kwokka naye kumpi buli wamu nga bw'ogenda sayidi ekugiri gyenva kubanga kati ffe twazaalibwa ennaku ezo nga tuli Muyiganga disitulikiti ne bagenda nga basala ne tuddako mu Kugiri ne tubeerako mu Busia disitulikiti. Kati wenjogerera wano Kato ettaka lyaffe lirimu Namayumba disitulikiti erimu ne libeerako e Busia erimu ne libeerako e Kugiri. Kati kale kwegamba twakulira awo kumpi ne booda. Kati obulamu bwaffe bwali bwakubuukabuuka bukakkaluba bintu bwe bityo. Kati mbadde mbagamba nti taata yali yeekolera erinnya lye naye ng'erinnya si lye erinonda omuntu nti oba yazimba moto mu Kampala nti oba yazimba woteeri naye yali yakola erinnya nga lyakunywa omwenge. Okuva buto bwe nga anywa omwenge nga bamumanyi nga David Drinking Officer. In fact bamuyitanga DDO nga bw'aba takutesitinze kale kwegamba nga yamanyi omwenge okuwooma n'obutawooma. Kale mu mbeera ng'eyo n'agenda n'atweninga ne mukyala we naye okukola ki okukola okuyisa omwenge naye nga guno omwenge gwe bayita balaki obulanyi local group ndowooza mu
so munange bwe tutoke twakula naye ffe twakula mu ngeri nga ya kijaasi ngasi ya taata njagala kino nakikuwa twakula mu ngeri nga ya mbiko kubanga nga bw'aba atamidde bwati mulina okumanya nti wagenda kubeerawo olutalo naye ate nga atamiira buli lunaku naye eriwo ffe twakulira mu maka bwe nga mulimu abaana era ffe twakula tumanyi omupiira nga bali kusobola okuvaayo obulungi era taata nga tumuyita kooki kubanga yali atukookinga naye ate nga byatukookinga musibi ebinono bye baba kookinga kubanga abalaba ndowooza muyinza okubanga mwakulira kulamu kasi kirungi so munange bwe bitono byaki okuva like nga okuva ngo otandika okutegeera 1 year to 5 years awo then 7 what that lifestyle nze natandika okutegeera ebintu ebimu bye natandikirako okutegeera first of all nakula nkimanyi nga taata wange tasobola kunkolera kintu in fact nze olugoye lwe nasooka okulabako nga lupya nali nkufunye ku muntu emyaka emeka ndowooza awo nali nga mu 5 years omanyi dati egyo ng'oli 5 obeera olaba abaana b'okulimba buddu nga taata afaako ngakola kino maama akola kino naye nze nakula nkimanyi kubanga ffe twakula nze nakula nga engoye zenyambala nga bw'oba ontunuulidde mu maaso oyinza obutalaba kintu naye bw'odda emabega nga waliyo 00 kukabina era oluusi nga twambala engoye ng'akakwatiridde kakuwa kano akawuzi akakutte ekakolako bwe kati ng'egwayo ng'ogikwatirira kooti zezo engoye zetwayambala naye nga tuzijjeewo ezimu nga tuzironda bulungi nga ne baganda nabo era nga yembeera kati mu myaka awo 5 awo otandise ogenda ku ssomero naye nga tewali kintu ng'ogenda nga bwoli bw'oba oyagala genda ku ssomero tolinawo kyoyambala ngaolinga oba byanasabye tebyabeeranga simanyi oba mu mwasoma nasale naye nze saasoma nasale simanyi na nasale bwe yali efaanana kubanga nze nagenda ku ssomero nga ntegeera ate mwenyini neetwala enyo kubanga ebyokusoma nga taata nakugamba genda mugino ogenda ate oba okoye n'ovaayo kati fees nakusikola mutya ebya fiizi nabyo nabyo birina sitole yabyo naye nyambeno wansi wansi awo awekitya kusomero tebagamba kati ennaku ezo nga fiizi oyo oluusi bakyajinga oba 10 naye nga fiizi tewali era nga olina okubeera defaulta bateeka cost kati ekitegeeza we enrollinga ku ssomero wetwala ku ssomero newewandiisa era netwala ku ssomero nensomako P1 naye ng'omanyi fe okuva buto nga kale kwegamba otandika okutegeera otandikira okuvuba okiraba okuba fishing okufishinga okugenda mu nnyanja mu makati n'ofishinga ndowooza nalina emyaka ng'etaano zenali ntandise nemuvuba pasente era ofuba ofunira akasente obanga kutwala wakati mulyako ebyo byonna kubanga obeera used yembeera ebeera n'abaana abalala n'abaana abalala kale kwegamba nga bwe mulaba wano mu Kampala nti mubeera mu sweet children kati ffe eri tewali streets ndowooza village children katugambe bwetuti nga mutambula ne mutayayirawo ku kyalo ne mubeerawo ne mugenda ne muvuba ne mulya akasente kammwe oluusi ofunyeyo 10 kale ebintu bwebyo kale bwebwo obulamu bwebuti bwe bwali kati ebyetaago ebyawaka basukaali olina ku kyayi naye oyogedde ku sukaali nze ntandise okunywa sukaali nga mpozi ffe ewaka nga tekunywa sukaali kubanga na sukaali waki gwakwejalabi okiraba ffe twanywanga obuugi buno bwakasuka ate nga kubanga bwenyi kubanga omanyi ffe embeera yali nzibu nnyo nga n'okufuna emmere just a chance okitegeera kubanga twali bangi first of all nga taata takola yakeera ku makya sawa 12 nga yagenze kati okunywa nga maama yalina okukola ki yalina okuteteekani yali tanywa yali
agufumba naye takunywa. Simanyi lwaki yali takunywa naye yali agufumba. Kati munange nga yagezaako okubainga nga bw'aba ndowooza bw'aba asobodde n'afunawo kamere naye oluusi bagenda n'alimira n'abantu ofulume kwegamba okubanga ateteekatafa. Kati mu ngeri eyo nga tewaliiwo sukaali tasobola agamba nti agula sukaali nga omunnyo oluusi gubeerawo naye oluusi tusabako n'ebikyalo manye ebyombo by'omukyalo osabako okuba oluusi gy'olidde ekyo kubanga era newaka emmere ebeera kiyemmere eryawe. Kati ffe twatuuka awantu ng'oluusi tubeera n'envanga nnyingi okusinga emmere ebyennyanja kati ebyennyanja zenva okuba nti tubeera ku nnyanja nga mubeera n'ebyennyanja bingi naye temulina ki na mmere. Oluusi ne muli ebyennyanja ne bakuwa ebyennyanja nga bitaano ku sowaani n'onywa ne supu n'ogamba nti maze okulya. Kati waliwo we twatuuka sizoni natuuka awantu ne mbalabalamu nga wiiki namba siridde emmere nga kyenzijjukira emmere gye nalindiddeko bwali buuki ate nga nabwo nabunywa mulundi gumu naye nga mu wiiki yonna nga nze mbeerawo ku bikajokajjo ebyo by'omukyalo nga wensanga wali nga oli yali ekikaddo nakimakeeti ekyomumaaso ng'oli ekyo ng'obeerawo obulamu bwebwo bwe bwali. Kati walinga mwana wakumeka mu bwakumi? Nze nali mwana wa kusatu nalina basisters bange babiri abakulu kati nenzirako bwe yali owokusatu naye embeera okuba nti embeera yali ekaluba nnyo. Taata yabafumbizamu abantu sisita wange omukulu first born bamufumbiza wa myaka 13. Sisita kwenzirako bamukima ne ku ssomero twali ne ku ssomero mu kiraasi yali mu ndowooza yali mu P4 either P4 oba P5 ndowooza yali mu P4 ne bamukima ku ssomero nga bazze mutwala mu bufumbo ati 12 years era kyali mu bufumbo bwe. Kakati bali bwe batyo kale kwegamba babatunda naye taata yabatunda n'abafunamu ki sente ez'okunywa kubanga ono owokubiri bamuwaamu ente bamuwa ndowooza ente bazaalinga nnya bwe batyo omukima ne baleeta n'embuzi gya 90s eyo era bwe baaja omukima oyo sisita wange balinga bakyali mu nnyumba nga taata ali wabweru atunda ente ze bamuleetedde oli yali mu nsi ye nga yakufuna nakulya nga buli kyafunawo ng'agenda mu bbaala. Mpozi nga tuzeeko emabega mwali mu kaseera kumubeera mu maka gammwe oba mwali mupansa bupansi? Mu kusooka nga ndi mu myaka awo ng'etaano nga nkyali mu primary nga primary 5 bali mu maka nga gaffe naye waliwo ekyatuukawo tuli kumpi ne kampani eno egira balimu omuceere ndowooza kumulabangako ku muceere gwa Tirida enda Uganda kati ffe Kidimba kati ffe ettaka lyaffe lyali ligendera ddala nga lyekona ku factory ku ttaka lya factory kati gavumenti nejja ne ndowooza oba yatunda ettaka oba bakuyita oba kuliizinga simanyi bagenda okulaba nga bagamba ettaka eryo lyonna lya factory nga tetumanyi. So actually that was the beginning of our suffering, real suffering. Tuva ku bino nti twali tukuze nga tuli awo taata tatufaako biki naye okubonaabona kwennyini kwe bayita okubonaabona awo bwatandikira kubanga baatugoba tetulina kye tulina. In fact ne graders zajja ne zisuula amayumba gaffe nga tebatusasudde buli kimu nekibulira awo bwekiti. Abalabi baffe mukyalaba the Sisters Empowerment Show. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Emboozi etandika butandisi. Tubalaga shows zino okufunamu ebyokuyiga nti nno okubonaabona sikufa. Omwami Isaiah gwe twakyaziza olwaleero atuyitiramu mu lugendo lwe atulaga tetwagala balaga bye yayitamu naye mmwe weyongera okuwuliriza ojja kumanya wa gye yakoma era olabe ne wa waali kati.
kusoma awo primary gambye nga P5 awo twambuke tulabe n'embeera kati okutuukanga mu P5 awo ne batugoba olinde n'okuli gwe wepromotinganga wategeera otya nti kati ogenda mweno kiraasi mweno ekyo kiri kiyali kati okusomako nali mugezi nnyo nali mugezi in fact nabukako ne kiraasi nasoma P1 nenva mu P1 ngenda mu P3 kubanga nalabanga ndi mugezi nga ne P2 ebintu bya P2 byonna mbimanyi nengenda mu P3 n'abasomesa nabo nga bakukiriza baali banzikirizamu nnyo nga mpita bulungi nga mbeera number 1 naye nga sibeerawo mu kiraasi nsomako in fact nali part time school part time nga nzija nensomako naye nga mbeera wano mu kiraasi naye obutimba bw'ebyenyanja bwali mu nsiko era mbulambulaba ajjukira ennaku ezo kiraasi ezizaffe zezino ezamu eza Kampala ez'amadinisi ffe twasomeranga mu miti wansi w'omuti era essomero lyange erya primary baliyita Kuduma Sidodo kiva mu lulimi Olusambi awo awali essomero walingawo emiti gye bayita emidodo mu Lusambi ekukyusa okuyita essomero eryo Sidodo kubanga liri mu miti egyo gye bayita emidodo kati nga tusomera wansi w'emiti P1 eri wano muti guno P2 eri mu bwebityo kati ffe homeworks zaffe nga tuzikolera awo wansi mu ttaka tetwalinanga bitabo era nga nze ngenda kusomero nga bondaba bwenti zijja nembeera obutimba mpana bukwese kubanga tebabulaba bakukuba emingo kati bubeera eri mu nsiko n'obutereka kati kwe kujja n'okola omwaka w'omukolera tamanyi kubanga atuukuka 11 yagenze akomawo nga mwebasi okiraba kati tamanyi oba wasomye batuwasomye batuweera kati otuuka otya mu P7 awo simanyi kati buli bwe neeyongerangayo waggulu ng'ebintu bigenda bikalula infact natuukako awo mu P5 nendaba nga tewali mugaso gwa kugenda kusoma nembivaako nengenda baganda balala nabo baali basoma oba gwe yali asoma nze zeka yali asoma kubanga bali ababiri already babafumbisiza bagenzi babatunzeemu kati abaliddemu ente bagenze bali mu bufumbo kati nze asigaddewo nze ekyanyamba kubanga nali mulenzi otherwise nange baali bandyamu singa nagenda ddala naye olwokuba nti nali mulenzi nensurvivinga kubanga ndowooza Katonda yeyanyamba byambe nanfuula mulenzi otherwise singa siri wano kati ate kati abato bange bo baali tebasoma ekiri awo kubanga anzirako sista wange anzirako eri yalwawo nnyo okusoma era wetwogerayo nayo story nga wetwogera simanyi waali oyo naye yabula maze emyaka nga 13 nga simanyi waali fena tetumanyi kati oyo naye bwati bwe yagenda kale buli omu yali bibye kakati lwali lumu engoje twebibita lwali lumu nze nali mu muzanyo ndowooza nali mu nagenda omanyi ku kyalo ewaffe nga tewaliyo emotoka ejyayo egenda kukolayo ki kubanga ku kyalo nga buli omu nga mwavu kale kwegamba nga mwavu naye ate mubaavu abo boona bali bamanyi ffe ate ffe abasindayo obwavu omanyi omwavu okutegeera nga oli mwavu kintu kibi nnyo ffena twali baavu ku kyalo nga mu butuufu bwetunuulirayo buli omu yeetaaga buyambi kati lumu nagenda okulaba twali tuzanya omupiira awewaka omanyi amaka gaffe gali genda okulaba emotoka eyitawo Land Cruise kale nali simanyi Land Cruise naye kati nagenda nga akula netegeera kubanga nkyakijjukira bino ebimotoka biyete biwanvu nalaba ekimotoka nga kiyitawo kigenda kusomera kubanga ffe twali tubeera kumpi n'essomero nenziruka kubanga nze yali nanyini mupiira tejjukira obeera nanyini mupiira gwekingi twali tuzanya nenkwata omupiira gwange nenziruka nengoberera emmotoka eyo okwagala okulaba kubanga jjukira ebyokubyalo temulabanga kati nze nali ngenze kulaba mmotoka kumbe kino kyali kitongole ekyabannakyewa NGO ekitongole ekyo bakiyita Compassion International simanyi kati nga bazze kukola needs assessment ku kyalo ndowooza bali abakonekitinga n'abaleeta kati nze nenziruka ngende ndabe ki
nze nga mbeerawo omupiira gwange siina na saaki nakambala ate nako kaliyo mba mu kuzanya mupiira zena nzirugala nga mbatunuulira mbasegerera ndaba kale kwegamba abaana abamu babateekamu bakamba bavaamu tebaagala ati mwalimu omuwala yali mukulu ndowooza yali mupiisiso eri nga muwanvu omuwala bwe baali bamuyita namuwala erinnya lye lyenyininyini namuwala ndowooza baali bamuneminga mu busoga simanyi naye nga yali mudaamu kati oyo omuwala bamuteeka mulayi eyali awandiika n'agamba tuyimbireyo okuluyimba omuwala n'agaana n'atandika okukaaba nga kikulu kati nze nali balina enkisekerera negamba anko nze nsobola okuyimba bwendi bwe namugamba anko naye nampita jangu can you sing naye nga byayogera luzungu sibitegeera nga nze mugamba mu lusambi nsobola okuyimba nga banteeka wali kati we yanteekawo okuyimba nga bagamba mukube mu ngalo batandika okuba mu ngalo neneerabira oluyimba nali ndumanyi lwengenda okuyimba nelwerabira kati nenzijukira mpolampola oluyimba nelujja nenyimba mukaawo meme yange enywerera kubanga zenyimba zebayimba nenyimba mukaawo dakika ngemu ate oluyimba nelubula naye nga ali confident nga mugamba oluyimba ndumanyi nindamuuko nsoke ndowooze kati ango wekulaba nti kati kwekutandika okumbuza ovaawa nemugambe wali osoma konze nsoma mbadde nga mupiwa wali wakumeka konze last time nali number 1 nagamba leta tikodiyo ndabe onimba kwetosoma nemugamba nsoma nenzibuka negende ewaka natuuka ewaka nsanga maama ali awo nentandika okuyingira mu bintu byenoonya report card yete naligiina kati nenoonya natandika okumbuza kiki nemugamba noonya kipapula kyange nenjifuna benagifuna nenzibuka samugamba namugamba kati enzirayo ngabalaga report card nga bajjamu oli omuwala nga banteeka kati eyo yeyali beginning of my future life kubanga singa olunaku olwo Katonda teyaleeta anko oyo gwensijukira namanya n'emmotoka gyensijukira oba ekyaliyo oba yafa anko oyo eyali okuwandiika abaana simumanyi nakumumanyamanya naye ndowooza ye emanyi era ndowooza Katonda yamukozesa bukozesa kubanga yajjamu oli nanteekamu sometimes Katonda ayinza okukola ki okuwa replacement ne bajjamu omuntu gwe ne bakuteekawo oba nga waliwo bakugenda bweru ne bagamba gwe Lilian begenda ekifo ky'amasiga kati bwebito bwe byali nemaliriza nga batandika kakati compassion netandika okunsasulira maama ne taata tebakitegeera kati nti bakitegeera amaze okwewandiisa nenzirayo nemugamba nti waliyo emotoka eze netuwandiika kati olwo baali bawandiikiddemu ne basisters bange abakulu nga tebanabatunda nga tebanabawaayo mu bufumbo taata bwe yategeera nti babawandiise n'atabuka n'agamba abazungu baze kubba baana be kati basenga baffe basisters be ne batandika okunoonya abasajja abagula abawala ne babatwala n'agamba mu kifo ky'abazungu okutwala abaana be wakiri agenda kukola ki kubalyamu nga tebanabakwonooneka kubanga ye yazaala baana be kubalyamu kati kwe kutunda abo ababiri ne bakola ki ne bagenda mu bufumbo naye nze nensabaivinga nensigalamu kati Katonda n'anyamba awe natandikira baali bakambandika wayitawo ndowooza myezi ng'esatu ne baŋŋamba muno nafuna sponsor era sponsor yali ava Australia kati nagenda okulaba nga bangulidde bulangiti kubanga nze nali seebikangako bulangiti mu bulamu bwange naye ojjukira obwo obubulangiti obwedde obwo obutonotono obwalayini obwo kati ne bandeetera bulangiti olunaku olwo neebaka naye bulangiti twagirwanira ne basisters bange ne bagisalamu mu makati anti nga tulina okugabana buli omu afuneko piisi kati bagisalamu bwe bati nenfuna ekitundu kyange sisita wange anzirako ne bamuwa ekitundu kye kati ne tutandikirawo obulamu naye eyo compassion nesigala nga yempa ebitabo nga yempa buli kyenjagala nga wendwala nga bantwala mu ddwaliro ebintu bwebi
obulamu ne bubeera nga butandise okulabikako ng'obutereera. Kiseera ekyo Compassion International bwe yajja mu bulamu bwo wasigalera okyagenda ku nnyanja n'okutambula ku kyalo eyo? Nasigala nkyavuba kubanga era Compassion yali teze kunzija ku kyalo, yali eze kunnyamba. Era nze nasigala mu bulamu bwange obw'okukyalo ng'era bwe mba nfunyeyo kacyansi nga ngenda mu nnyanja nga tuvuba kubanga era ye yaliko kubanga nze actually nze hobby yange kwali kuvuba. Nakula nze manyi okuvuba ne kakati ojasobola okuvuba? Ne kakati in fact is one of my hobbies. Kati Compassion yali eyina wawe eyina okuwera like okuva this level paka oba totally? Kati Compassion yo nga program nga NGO eweerera abaana for 23 years. Bw'okulookinga 23 years the assumption eri nti olina okuba ng'omazeeko university nga at least you're entering the labor market. Kati bakuweerera kati edda balinga batusasulira kati nga mu primary nga basasula kubanga amasomero ga primary ag'omu byalo nga go gasaba just examination obuntu obutonotono obwo ne bakugulira awo ebitabo ne bakuwaako engato yange yasooka ndowooza najambala ndi mu P5 Compassion yeyagigula. That is also another story. Kati nga bakugulira ebyo ebintu n'obeerawo ng'obulamu ate kati n'emmere nayo ng'oluusi bagula ne baleeta ewaka. So that is how life moved on. Kati mu biseera ebyo by'otugambye nga Compassion yenze eyingiddewo mu maka gammwe basista babatunze, njagala abalabe baffe bagulireko biki byakusomooza ki bye wasanga mu kusoma? For example mu kukugulira ebintu ani yali akugulira ebintu? Wakolanga shopping list? Mwakolanga okutaaga okutegeera byetaaga? Nze primary yonna yonna Compassion yali empea ebintu obuntu naye bwe natuuka mu senior 1 1998 Compassion neteekawo policy nti abazadde balina okukola ki contribution kubanga Compassion yajja kuyamba abazadde okukuyambako okuraising omwana siba okuraisinga. Kati nga yo Compassion esasula school fees yokka ate kati school fees yalinga kitwaleta kumumira wona wogenze kati gwasalawo olina okunoonya esomero nga liri kati senior 1 egenda nenoonya esomero mama yanja mukufuna mu P7 ndowooza nafuna 28 points. Simanyi oba kubanga ndowooza nali natera okumalako 36. Ate waliwo ensonga lwaki nze nali sisoma natuuka awantu nga sikyasoma mbagambye baali batugoba nga tetulina we tubeera ne tutandika okupangisa naye taata apangisa tasasula. Gwona we twapangisa teyasasulako yati n'omwezi gumu. Twabeeranga wano myezi ng'esatu awo ne bamugobawo ate nga yalina okuteekawo etteeka tandiro tetamugoba talinya mu maka ge. Bwe bamuwa ennyumba yafuuka nanyiniwo. Kati nga batugoba ne batugobako wano ne tudda wali paka we twatuuka awantu nga tetukyalina wakubeera. Kati munange nengenda ku mu senior 1. Kati awo obulamu bwe bwatandikira okukaluba nnyo kubanga taata nga tasobola sente neetaaga ebitabo requirements ezo uniform ne transport nga tasobola. Kati lumu nali ngenda natera okugenda ku ssomero nendaba nayinanga mukwano gwange nnyo nga bamuyita Julius ku kyalo nga bwe baba natera okugenda ku ssomero nga wandiika list requirements nagenda natuula ne taatawe kati nga ngendayo nendaba ewaka ewaabwe omanyi ewaabwe nga waliyo emirembe mingi kati nga gyejagala okubeera nga nange negomba okubeerako awali emirembe kubanga ewaffe gyalinga migo maama bamukuba taata kwegamba bwebityo nga batukuba emigo. Kati nagenda ewaba Julius ndaba Julius asomeramu taata we njagala ebitabo njagala ne sabbuuni nga taata agamba wano otadde emiti ebiri tegenda kumala tuteekewo esatu nga taata yagamba nange wenalaba nengamba ndowooza eno idea nungi nange nengenda ewaka nempandiika list nenteekako ebitabo sabbuuni uniform nateekako black trouser muwandiikidde mu luzungu sebo nengenda noonya taata enaku bbiri talabika.
kati lumu nemulaba ng'ali ku trading center kumpi n'ewaka ali mu kunywa nengendayo ne lisiti nemusanga awo ng'anya nemubuulirawo mukama taata njagala genda ku ssomero naye mbadde nkozeeyo ka lisiti kano mbadde nsaba kuwunyanga munange yakakwata bukwasi n'akateeka mu nsawo nanywa omwenge gwe n'akomawo olweggulo yakomawo ng'awogana ng'agamba alina omwana afuuse omuyeekere waka atandise omuwandiikira amabaluwa mu luzungu gatategeera njagala kumubba ngenda kumuta wetwogerera ngadusa agenze kwerosi nakomayo waka nga atamidde bankuba emigo olwokukola shopping list bankuba emigo nebankuba emigo naye ng'atamidde nga nkubira mu bantu nga buli omu alaba nankuba emigo olwokubanga namuwandiikira lisiti navaawo awo nga mpulira obulamu buntami kubanga jjukira bwewandiikidde taatawo ng'ogamba badde nsaba onyambeko njagala sabbuuni ate olowooza nali ntaddeko kisabbuuni muti gumu ebitabo noba nali ntaddeko 5 obuntuntu obwo obutono nze nali sisobola kuteekako sukaali kubanga manyi tetumumye waka jjukira abaana ennaku ezo nga bafumba buto nga bamuyita apeti nze ebyo nga sisobola biteekako kubanga wobiteekerako bagamba oyonoonesa kati nze nali nsabye obwo obulidesi naye bankuba emigo ne bankuba emigo taata n'aŋŋamba infact kyetaaga ofe n'okufa kubanga ofuuse muyeekere wange n'aŋŋamba nkuwadde emyezi egi ojja kuba ofudde kati bwe bito ebyali munange taata nankuba kati nenekyawakyawa nenjagala okuva ku ssomero naye buli benayagalanga okuva ku ssomero nga maama aŋŋamba obulamu byolubirira si bibyo si bibye kati gwegezaako kubanga katonda agenda kuyamba kati munange bwe ntyo nenzirayo ku ssomero maama we yagenda ndowooza napakasa okumanya okupakasa sikyo okugenda n'olimira omuntu nebamusasulayo ku kasente nzijukira we nali nzirayo ku ssomero yampa 13,000 ng'oli musololo ssomero lyaffe baali banegotiatingayo nga nsasula mitwalo 5,500 ndowooza boarding yali ya mitwalo 10 kati ffe nga bakompassion batusaliddeko kubanga tuli bangi sente zaffe zijja lumu kati batusalirako ffena mitwalo 5,500 katuziwaayo so nengenda kusomera mpadde 13,000 transport okugenda etororo esomero baali baliyita Katerema kati okutuukayo ng'okozesa 1,500 mu takisi n'okudda 1,500 no pocket money ate nga nazo yalima ndowooza oba ndowooza wiiki nga 3 okuzifuna kati kwe kufuna 13,000 ate nga akuwa 13,000 transport wagenda okukomyawo katamu eweddeko byoyo 5,000 olusigalako kati nengenda ku ssomero nenatuukayo 1,500 nendiyingiza mu kasuutikesi kuno ku metallic suitcase kuno obutonotono obuli light kati nagenda mu kiraasi ogenda okudda nasanga akantu nga kali bweka nga kayimiridde kino kikaba nga kiyimiridde abaana bagenda ne bakikola bwe bati ne bajjamu omuti gwange gumu ogwa sabbuuni n'olukumulira ate jjukira siina simu maama talina simu ngenda mukubira bw'ogenda ku ssomero okuddamu okuwuliriza abazadde bo boolina okuba ng'ozeeyo era n'abamu ab'okyawo nga bafa osanga babaziikana so munange nga siina simu sisobola kubayo simu nti banzigire nembeera ku ssomero olaba keesi nga badibino saawa eyo obuliro kyeki muli era nategeera banzibye nagenda okugulawo ng'akantu buli kimu bakijjeemu kubanga abaana bakolanga bwe batyo bajjamu bye baagala kati ne bajjamu 1,500 lwange kati nensoma nemanya ndi kati wano sikyasobola kuddayo waka naye era nenkuma nensoma tamu bwe yaggwako buli omu naddayo abaana ne baddayo nensigala ki mudometwe zeka abalabi abatulaba abali eyo katulabe nga tamu
kuwako osigadde ku ssomero. Mukyala bana Sisters Empowerment Show. Remember to subscribe, like, share and comment. Abaana batandise okuddayo ewaka. Bw'osigaddeyo ku ssomero kyekyaddirira. Kati ng'ebibuuzo biwedde abaana baddayo nze siyina transport. Abaana bonna ne bafuluma ne bagenda ne bandika mu domete. Ne nsigala nga simanyi kyakola kubanga nga bw'olowooza okutambula wala okupetolo okutuuka ewaffe. Waliwo ko kilometers eziwera bw'oba otambuzizaawo ebigere ndowooza bw'ozuukuka ku makya ennyo oyinza otuuka ssaawa nga 12 jjukira olina n'emigugu. Kati ne nsigala mu domete omwo nga nkyalowooza ekyokukola. Kati nabeeramu 40 days nga siriya. Kati nagenda ne ŋŋamba baasa ne mwegayira ne mugamba sirina genda nga sirina transport. Ne mugamba abazadde bange bagambye bagenda kuleeta naye amazima nali sibagambye. Naye abaana abaddayo ewaka abalina transport be bagenda ne bagamba maama nti oli talina transport yasigaddeyo. Kati ne banzikiriza okubeera mu dometry nga neebakamu naye nga tebampa mmere. Kati nensulamu olunaku olwasooka nzekka nga nsulamu omanyi okubeera mu kikirasirumu ebidometry biringa kirasirumu ng'obeeramu wekka. The next day nendaba nga ngenda kufa enjala nentandikawo okutambulako ku kyalo nga bwensaba abantu bange ku mmere. Kati olwo nali ngenze ku kyalo eyo okusaba ku mmere nagenda okudda nensanga maama ngaaze after 2 days. Ekujja n'akola ki n'akima ekuddayo. Naye ate ne taamu eyaddako era the same thing happened. But naye this time round natambuza bigere nga saagala kumutawaanya ng'adaba mutawaanya nnyo kubanga ng'alina okwewola sente. So kati obulamu bwali buzibu nnyo. Kati nensomako kweri essomero nasomerako ndowooza mu senior 1 nenvaako. Jjukira nga obulamu buzibu nnyo nga siriya sikola ki emmere eriko sigisobola bafumba nnyo lumonde biki sibitegeere. Kati obulamu ne bukaloba maama n'aŋŋamba nzire nnoonye essomero okumpi n'ewaka. Olinoonya n'ogamba compassion nafunye lino ne bakuyambirawo. Taata ye talina ky'amanyi kyayagala nakumanyi. Nga yankuba kubadde emigo yakoowa agamba ndimuyerekera ngenda kumubba. Kati nga tayagala kumanya. Kati munange nze nembeerawo bwentyo nga nsoma naye ng'osoma busomi naye tomanyi lwaki osoma. Mu butuufu nga naawe okeera n'ogenda ku ssomero naye tomanyi lwaki. Naye ng'osoma otya mu biseera ebyo? Andi munange tebyali byakusoma nnyo nti obeera mu kitabo n'osoma. Performance nno teyali mbi. Nze ekirabika nayonamuko ku magezi just natural brain. Kubanga ng'oluusi sisoma na kusoma. Nga mbeeraawo omanyi omwana atawanyika alina lot of issues. Naye oluusi nesanga ebintu mbitegeera. Naye olwa background ye waliwo ebintu ebyanema nga science subjects, mathematics. Kubanga nze ku primary mathematics nafuna omwenda nga sibitegeera kubanga saatulanga na mu kiraasi. Ajjukira byebino ebintu bye bakusomesa calculation biki. Kati nze from the very beginning mathematics yanema era nengenda mu secondary na droppinga mathematics mu senior 2. Nze we nakomera okusoma mathematics senior 2. Okudda mu senior 3 saatulako mu kiraasi y'amaati kubanga nze nali manyi ebyo byanema. Ne mbagamba kankole byensobola. Kansome CRE history kubanga ndaba mbitegeera. Ebirala sibiina ku background. So munange bwendi we nali naye nga performance yali sindiina. Bananga balabi baffe mukyala ba the Sisters Empowerment Show. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Story eno gye tubaleetedde musobole okufunamu ekyokuyiga nti okukuza abaana bammwe engeri gye bayitamu eyo mu buto okutuuka gye bakuze kibafuula ki. Abamu kibafuula abantu abalungi ate abamu kibafuula abantu ababi. Katulabe story ya Isaiah gye yakoma okusinziira ku byatugambye oba yakoma gyekomye agenda kugenda tuyitiramu tulabe nammwe abalabi manyi mwagala nnyo okumanya where was the breakthrough. Kati Isaiah ng'okyatubuulira what is that moment
that never forget it mu primary twabeerangayo n'akagamba never forget abamu bakandika ku nzigi za toilet abalala ku blackboard. What is that moment in that life between primary ne S4 otugambye that you can never forget? Nze ndowooza obulamu bwange generally I will never forget everything kubanga nze sirina kintu nti kiri kimu nti I will never forget this nenkwatirira kino. Obulamu bwange generally bwali bubi nnyo n'ebintu ebimu ngenda bijjako bujja naye okuba nti wa witnessinga bato basisters bo abakulu naye nga bato nga babawaayo ne bagenda nga bakuba omulanga. Ekyo ekintu kyantwamatizinga nnyo. In fact nali twamatize nakula nga ndi ddala nga ndi moto. I got that hatred nga mpulira taata simwagala. In fact I grew up nga nina a lot of bitterness nga simwagala nga saagala nakumwesembereza nga ndaba buli kyakola kibi yasiba mu bbaala. Mikwano gyange balina abazadde baabwe batanywa abali very sober nze ku kyalo nga bansekerera. Kaakati one of the things I will never forget we baatugobera mu mayumba ago gonagona nga taata yakola erinnyo ery'obutasasula jjukira ye munywa omwenge naye tasasula. Kati there was nowhere we could go. Ne tuddayo ku kyalo gye twava jjukira twali tulentinga mu tawuni mu buyumba obwesubi obw'omu tawuni. Kati bwe yalaba nga takyasobola era n'atuzaayo ku kyalo. Kati we twagenda ku kyalo naye yasanga ennyumba ndowooza his grandfather yajjawe yamuwa ennyumba eyo nga yagizimba ku trading center. Buno obuyumba bwa trading center n'amuwa one room, but one room with that big family nga fena tulina okubeera omwo. Kati bwe twatandika okubeera mu nnyumba eyo batandika okututuma nnyo ne bagamba nze bampitanga obumyu akamyu nti buno bu wild rabbits babuyita the rabbits buno obubuukabuuka obwo bw'omunsi bagamba nga nti tusula ku trading center tusula musuli nga bumyu ndowooza akamyu ke karabits nga bwe batyo bwe batuyita. Kati nze bwe nalowoozange in fact I still find those people nkyabasanga nze nga banvuma nnyo nga bagamba abakamyu musulaawo musula musuli. Kati nga bwe ziwera ssaawa 12 jjukira mulera ku trading center nga bagamba bwe mugende muyingire musubi lyammwe obumyu muyingire musubi lyammwe. Kale kwegamba nempulira nga ndi stress, nempulira nga saagala nga buli omu namukyawakyawa nenkyawa obulamu. Tumu nengenda nembuuza maama ye lwaki watuzaala wali tosobola kulindako lwaki wasalawo n'otuzaala ng'omanyi togenda kusobola. So ekintu ekyo ndowooza sirikyerabira kubanga every time I go back I pass that place before I reach my home, my village home. And the house is still there? That house is still there. Tetwasulangamu fena nga tubeera bwedi. N'abantu bakyakujjukira abalala. Simanyi baba bajjukira abamu ebyo bangambanga kubanga in fact jo napostinzeeko n'ekifaananyi kyange ku status nga ngamba nti nga nzijjukira najjukidde ekintu. Waliwo omu ku abo abantu eyangamba you're the ugliest person we have ever seen in this village. Nenzijjukira kati jo nabadde ennyambala nga nzijja nentunuulira mu mira nenzijjukira nengamba this is the ugliest person people used to say, and it is true because I almost believed I was the ugliest person. Environment. So bw'oba olabirira abaana katugambe if you are parent and you don't look after your children well, those children can end up being the ugliest children. Not because they were born ugly, but because of ekintu ekibambadde, that lifestyle they are living. Kubanga nze sirabangako mwana ali ugly, simulabangako. But let me tell you, because of suffering you can start thinking oyinza okutandika okulowooza nti naye mu butuufu nange singa wali ondaba waligambye kituufu kyebamugambye kituufu talina kunyingira kubanga nange nali mubi nga buli kibi kyona kyona kimbeerako. Nze nali bwentyo nga
kale kwegamba nenduuka awantu nga okozesa buno butadde oba nenfuna naiguline nensinga wentambula ekiro ntomera abantu ku trading center nebagamba laba akamyu katomera abantu nga siraba. So upbringing opraising abaana ndowooza kyetaaga omuzadde n'ategeera responsibility. So that was the lifestyle. Ekintu kyekisobola kwerabirawo mu period eyo nga nkyali muto. Newankubadde nze buli kimu ngamba nti it's something I cannot forget. Ate mu kuvuba kuno tolinayo kintu kyojjukira nti bannaye kino kubanga mu byokusoma naye otugambireyo hobbies fishing. Tolinayo kintu oba kyewakola oba omwana kyeyakoleyo ku nnyanja kyogamba nti bannaye ngekyo nakyo sisobola kyerabira. Kati okuvuba kuno omanyi living that kind of life otuuka awantu n'otandika okwemanaginga n'olaba nga can manage your life. Kati we nali mu process eyo omanyi nalina mikwano mingi nga nze I was an influencer even in that kind of life nga an influencer nga nabambilivingiramu. Kati lumu nga ngenda ngamba kwata bonna nga mbatwala ku nnyanja abamu nga tebalinyangako na mulyato ngenda mbayiwa mu lyato nga tugenda mbagamba tugende tuvube. Eryato baliryo ate nga lyaffe nga tulibye twalibbe awo ku nnyanja twagasanga awo. Omanyi abavubi bavuba nnyo ekiro ne bapaakinga obwato bwabwe awo ssaawa nga 4 ez'okumakya. Kati ffe twatayiminganga ssaawa 5-6 awo ne tugenda ne tukubawo obwato bwabwe tukomyawo ssaawa 10 kubanga tumanyi bakomawo. So twagenda netuyingira mu lyato nembateekamu twalinga I think like 4-5 netugenda mu lyato. Eryato teryali ddene nnyo. Tugenda netuyingira mu nnyanja nembavuga nze nali manyi okuvuga lyato kuba buli kimu nga nze ni bwe ngwa mu mazzi sisobola kukola kimu maybe nga it's just an accident. So when abatwala ngamba kombisinze bulungi tugenda kubatenyanja tubale awo abano tebayingirangako mu lyato ne bakkiriza ne tugenda nange tutuuka mu makkati g'ennyanja nekolaki netabuka amazzi ne gatandika okwesera amayengo omuyaga empewo etandika ssaawa 7-8 tuli emisana tuduze tetusomye bamanyi tuli kusomero tetwatuseewo nze nagize n'abajjeeyo. Kati twali mu makkati g'ennyanja ne tutandika okuzanya kyokka omuyaga gukolaki gukuba ne tutandika okuzanyira mu lyato. Kati bwe twazanyira mu lyato omu n'akoona kuki lyato bwati. Kati gali amazzi gaali gajja mangi ne gakuba eryato mulundi eryefuula era ne tuyiika wansi. Jjukira kati mu lyato omwo twalimu babiri ffekka abamanyi oli mukwano gwange yali avuga eryato nange yali avuga bano bo baali batuddemu nga tebamanyi bwe lyatuywa bweri ne bagenda fena ne tubeerawo mu lyato. Kati ne tukuba mu nnyanja. Kati ogenda okulaba nagendanga okulaba jjukira omuntu bwagwa mu mazzi tagende naddala wansi asooka akolamu bwati. Kati nze nali awo ku lyato nga netutewo ngenda okulaba omu ng'avaayo ng'amukwata. Kati nengamba mukwano gwange nawe beerawo kumbi okuli avaayo ng'omukwata nga tubakwata. Kati bw'obakwata jjukira eryato lino ffe twali tumanyi nga ebintu twabiyiganyi. Eryato kasali bayiwa mu mazzi mulirwanyise mulikoleki mulifuule libeera upside down. Kino ekibadde wansi kibeere waggulu. Kasa kibeera waggulu teso agenda wansi lisigala lyekuba bwerere naye nga kiri waggulu. Kati mwelyekwatako ne mulyetooloola ne mubeera omukaka ne bakola ki. Kakati mwe ababeerere n'abagenda mu boat ride. You have to balance the boat. Kati bwe tutyo bwe twakola nakwatanga ono bwe muteeka wano mugamba weekwate naye bali mu paniki bwe mulekula wendi nga ndayo wansi. Kati ne tuswagolinga nnyo ne tuswagolinga nabo finally ne tukola ki ne tubataasa ne beekwata ku lyato. Kati bwe bamala okwekwata ku lyato ne tandika okakombisinga ne bagamba omanyi kati awo omuyaga gutukuba gututwala naye nga njogera nabo bagamba omanyi mwekwate bagenda tulaba bakole baturescue. Kati emiyaga negutukuba negututwala kati nagenda okulaba ndowooza nga
wabulawo ndowooza oba like a kilometer to reach wetujja the shores naye ngamba mukwano gwange omanyi guno omuyaga engeri gyengulabamu guyinza otukuba ate negutuuza wala ffe tuwuge tugende tukima eryato ne mbagamba mwekwate bwewerekula gwange ogenda kufa naye nga banywedde amazzi banaatera okufa nga ne beekwata ne bakkiriza ne ngamba mukwano gwange netuuka naye imagine swimming for like a kilometer netuuga netutuuka awantu mukwano gwange nangamba nze mpeddemu amaanyi ngenda kufa nemugamba tugende paka bwe twagenda netutuuka naye nze nali naatera ndowooza nga ndaba ntuuse kuma ekyali wala neneerekula nga mpeddemu amaanyi nga ndowooza ntuuse njagala kutambula ogenda okukola bwenti nenzira wansi neŋŋenda nange nali ngenda kufa naye era netusitwagolinga bwetutyo buli kimu kibuze engoye zibuze tewali akatimba ketubadde nako sikaffe twakabbye kabuze egyo misango eryato kati ate abaana nze olede manyi nti abo balabika bafudde kubanga period obudde obwe twasipendinga nga tuuka nga amanyi abo tebakyaliyo kati nze bwe natuuka ebweru bwenti ne mukwano gwange naye natuuka netusoota netutuulamu netufuna amaanyi nga twekwesa netutandika okwewa amagezi oli mukwano gwange nangamba bwetunagenda wali kulyato kubanga jjukira bajja tukuba emimu omanyi kyetuba tukola tutuke jjukira tetulina ngoye tuli kukunya engoye zonna zabuze kati mukwano gwange nafubutuka emisinde nagenda nandekawo engamba oba wano nkozeeki nange negenda wali kumpi nti n'abo abavubi abali awo naye bagamba eryato liirira abaana bafa nemukutuka emisinde kati abo abali awo be batuka ogenda okukola rescuing nange nenziruka nga ndi kukunya negenda nekweka mu nsiko nentandikawo okwekweka batunoonya balina emisango ku poliisi ebikiri kibagamba nabadde ngenda kuta abaana kati nina emisango ku poliisi nentandika okwekweka nga nsula mu nsiko kati nenfuna idea nengenda ewakamu ekiro nnyo nenziba engoye nenzirukawo nengenda kubukojja wabamaama nenekweka eyo kati nembeera for some time kale egyemisango nebikakkana naye era baali baninze era bwe nakomawo taata yali alina okunkanishinga kati olunaku lwe nakomawo yakomawo ekiro nga atamidde naalya emmere naye yanzuukusa ekiro nnyo saawa zalinga 8 bwe yakomawo nanteekawo wabweru nanzigyamu engoye neneebakaawo eyankuba yali emmere ye naye nga ebigere byabitadde kuki nakulinyeeko tolina kukola ekito nabeerawo naleeta omwenge gwe ngempewo egira kuba eyo punishment gyeyali ampa nagenda naleeta amazzi nanyiwako ekiro aganyogoga natandika okunkuba ekiro kyonna ndowooza nali natera okutuukanga mu P6 awo tekati nali kasajja awo nga kakulukumu naye era nga si nnyo kubanga ndowooza mumanyi abaana ba P6 enaku zino be bakulu nnyo ekiri awo so munange nze obulamu bwange bwali bwa punishment buli lunaku nga nina emisango n'ekirala kyenzijukidde sente z'ebibuuzo eza PLE kati nga manyi bwe nagamba taata nti mpa sente tajja naye nalaba yali atunze emmere y'amaama maama yali manga kati ye yakola ki yagitunda by force n'afuna sente kati ffe UNEP PLE bali baagala lusuukumi registration taata n'agaana okumpa kati namulaba we yateeka sente nengenda mu kooti yali atereseemu sente nenzigyamu 10 zaali nyingi simanyi oba zaali mmeka oba yalina mutwalo bamitwalo 2 simanyi nze nasigako 10 bwenti nengenda nendusasula ku ssomero naye bwe natuuka ku ssomero nagamba headmaster sente zino nzibye bubi naye mbadde nsaba omuprotectinge kubanga nzibye lwakwagala kola bibuuzo siri mubi naye nga njagadde kubanga nkimanyi taata niwe namugamba agenda kunkuba bukulimi nemugamba bw'aba aze ng'ayomba kubanga nali nkimanyi agenda taata bwe yajja
yayitawo Wisipate wa headmaster n'agamba nina omwana omubbi ku ssomero lyoli gwenoonya. Headmaster yatya n'ampaayo agamba nabwe omwana yaŋŋamba yakuba sente naye nga yazikozesa okwewandiisa bakubanza emmigo ne bankuba emmigo nentuuka awantu nga bwenkolera bwenti nfulumya omusaayi nga kale kwegamba nga takimanyi naye nze nenkwekanga nga bwembeera ewaka nga nkolera nengenda nenekweka naye nga nkola bwenti nga speed blood yali ankuba kumpi buli lunaku nentuuka abantu nengamba ono omusajja alinaku obusoomuyasi kirabika oba namugamba bulungi oba ayinamu dawuti kirabika oba siri mutabani we nendandika okulowooza kirabika alowooza siri mutabani we kubanga ku ngeri gyeyankubangamu nga siyengeri muzadde gyakola kiri kati bwe nali nkola nengamba maama nti bwe ndifuna amaka gange I want to live my own life. I will never refer to anything about you and your husband because it is a wasted life. You people have lived the wasted years. I'm going to start my own life and I live with my, the generation yange. Very different. I can't believe it. So that is how life works. Bananga abalungi abatula mukyala the Sisters Empowerment Show. Story eno esanyusa nawe mutula batusekamu olumu wadde yannako naye esanyusa kubanga Isaiah ono bwaginyumya ataginyumya nga anyiize naye agitunyumiza okugezaako okulaffe ng'abazadde obuvunaanyizibwa ki bwe tulina eri abaana baffe era bwe tuba tukuza abaana baffe biki ebibadefininga sometimes enkuza ebadefininga naye sometimes ate tekola ki tebadifininga mweyongere okutuwuliriza n'emboozi ya Isaiah naye funamu ky'oyigamu omuzadde ali eyo ng'obonyaabonya omwana omuzadde ali eyo nga tofaayo eri omwana we omwana ali eyo nga bakubonyaabonya okubonaabona yenkomerero wuliriza story ya Isaiah gye yakoma olabe neki kyaliko kaseera kano kati awo nga tunudde eyo tuyitiremuko mu secondary tugende nga tulaba embeera bwe yali kakati secondary nga bwe nkugambye nze nasomeranga ku masomero ganjawulo different schools kubanga school fees wange nga takuvaayo ebyo requirements nga nyingi jjukire compassion ekuwa strictly 55,000 all term tuition kati wenagenda ebugiri essomero lyali lya 88,000 boarding nga alina okutokinga awo kati ezo sente nga toziyina so you start as you drop out naye ategeegana amasomero sigegana agamagana amanene. These are schools in graduating kangambe omaliriza senior fono olwa picking results okomawo the next year nosanga mubala awali esomero nga waliwo bala so you have to pick your things very fast so that's how amasomero gaffe naye nensoma senior ongwe na very tororo nzijawe bigire esomero baliyita Green Hill Academy nembeeraawo nensoma nemaliriza senior 4 kati katonda yanyamba compassion era nensasula munange nga dropping out nga baleeta sente netopapa oyo gwolina okutopinga nga bakola ki nga bamuleeta so bwe bamala okusasula bwe namaliriza senior 4 kati okujoininga senior 5 nalwo ne lubeera lutalo kubanga namaliriza senior 4 ate taata nazuukutya n'agamba nti ye alina ba brothers be bagenda mu primary teachers college ne kale kwegamba bali bulungi kati nansalirawo n'aŋŋamba I must become a primary teacher. Awo taata waasuuka essaawa yakusalira kati abo bagenze ku compassion anegotiatinze nabo abagambye I must become what? I must go to TTC essomero primary teachers college Kaliro nga bafuna admission nga bantwala Kaliro nembagamba saagala that's not what I want. What did you want? I want to okuva buto nga nze my dream is to become a president nga njagala kuflyingako mu nnyonyi njagala kubeerako mu bulamu kubanga nze nalaba nga ennyonyi zalinanga ewaffe zino ezilandira Entebbe up to now because it's the way era mwena muyitanga eyo ewaffe ku kyalo
nze nalabanga ennyonyi nga ziyitawo nga ngamba omwo mulimu ba pulezidenti, mulimu abaana b'abaminisita, biki temulimu baana ba lokozi nga nze neŋŋamba I need to work very hard. Kale nga njagala kubeera pulezidenti kubanga bw'obeera pulezidenti kimu waliwo byotaloota just it happens very jabuzi. Kati bwe nalabamu awo nga bantwala mu PTC nga ngamba wano kisobola kubeera pulezidenti ne mbagamba leka not ne mbagamba you have manyi nalabanga ebintu bitandisa okukola ki okugenda kubanga nga baŋŋambye beŋŋaana nga banzija mu program eri mu compassion nenzikiriza ne bantwala ekaliro natuuka ekaliro wenki nendabayo neninda bulungi eyantwala ngazeeyo nange nenkola ki nentandika okubaza mpitawa nga sikkiriza nti nsobola okubeera primary teacher. Kati nebbawo kusomero natayiminga the next day kubanga natuuka leero the next day nenvaayo. Kati nali maze omwaka mulamba after senior four nga sisoma nga tulimu ebyo ebyagenda wano ne banfunirako Iganga Technical Institute ne banfunira ngawo bampaddeyo they have enrolled me for tailoring course. Nendaba ku kyalo jjajja wange omu ng'atunga ekyalaani ng'akuba ebiraka eŋŋamba nze masiga ngenda kuba nga nkola ogwo omulimu ng'okuba bwoti omuntu ne gubeera ku lugoye lw'omunne sigenda kubikola. So neŋŋanda ebya Technical Institute neŋŋamba oba kiri ngenda n'ensomesa nenkola ki that one is much better. Naye bwe natuukayo neŋŋamba masiga no you can't teach here. Nagenda okulaba obwa abaana abaliyo neŋŋamba no this is not what I want. Kati nenkola ki natayiminga ku lunch time nembuuka ekikomera nensuula kasuutikesi kange ebweru nenkasitula nengenda neninya jjukira kaliro is after is otuuka Iganga n'ogenda ekaliro. Kati bwe natuukawo ng'abaana bagenze mu lunch neninnyawo takisi nenzira Iganga mu town. Nti nalina ka transport kange kenkoze erigo nali nvuba nga nina pocket money wange. Kati neninya takisi bwe natuuka Iganga mu town nembuuzaawo owa boda wano essomero ki erikyasinza obulungi. Kati nga nfunye ekirowoozo erimu nga nzija mu takisi wano kati toddayo ku kyalo kubanga wano emigo mingi. Kati noonya essomero ojja kulaba you will hustle ng'omuntu. Nembuuzaawo owa boda nangamba nga boogera Lusoga ipidi ida tujje wano Iganga progressive so they took me to the waboda nantwala nangamba waliwo essomero baliyita Iganga Progressive Academy newabeerawo essomero eddala nga baliyita Iganga Parents nangamba one of the best schools emutama ntwala ku progressive waboda nantwala paka ku gate. Enatuuka ku gate n'emigugu gyange neŋŋamba sikaali njagala genda wa baaza ne bantwala paka ku ofisi ya baaza nenyingira nengenda nga bwe mbagambye nze nambadde nali confident neŋŋamba baaza compassion ogimanyi agamba tugimanyi tulinamu okokuna abaana neŋŋamba aba compassion be bantumye nti nzije mumpa admission bagenda kuleeta school fees. Kati olwo ngenze njagala senior 5 eŋŋanya okusoma biri namala senior 4 maze omwaka sisoma kati njagala kujoininga senior 5 nduke ku university. Nenjogera ne baasa nangamba kale compassion ekutumye kale ne bampa admission ne bagamba sente ne bagamba abagambye buli kimu bajja kireeta bagambye munteeke mu boarding bajja kunsanga wano naye olowooza nga bakimanyi bamanyi ndi ku TPC nembeera mu boarding senior 5 first ndi mu boarding bambuuza school fees bagambye baleeta aba compassion bajja kuleeta bagambye bajja kuleeta. Kati nenkola mid-term exams I was among the best students. Ndowooza ne batandika okulaba ono omwana alabika nomugezi ne bandeka paka bwe batuuka ku end of term. Ennaku ezo ndowooza the highest was 25 points nga bakyali ku nankani eya 25. Kati eyasinga mu kiraasi mu senior 5 yafuna 24 points nenfuna 23 points. Jjukira nvudde from nowhere. Kati bwe nafuna 23 points nengende wa baazira nenzira nemugamba sa kati kyoba okola mu report ngende bagambe
naye namba report kwe kuddayo n'engenda ku compassion galinza omuntu ava ku TTC nze ne report kadi ya second naye nali sinaba nakubyogera nga byatandise dda naawe babeerawo ko kale olutalotalawo naye lekasiwamanyi wenabalagaliza n'okusoma abadde asoma ate bino byayagala nemubeeramu abo ababiyingiramu ndowooza abaire ku country office ne bagamba omwana mumuwe kyayagala bwentyo bwe natandika ne bagenda kati ne banteeka ku kiku commitment yokira senior 5 kati ng'emyaka gyange ginatera okugwayo mu program ne bangamba in the program about 23 years yokira bampandiisa ni muto ne banyongerako emyaka for me to be in the program bayongerako bongeza emyaka naye ekisibye gyali emituufu so munange emyaka gyange ginatera okugwayo ne bangamba school fees wo agenda kugwayo ng'oli mu senior 5 kati tunakola tuje senior 6 first term school fees abawe emyaka gye tubagiwedde era ne bansasulira omwaka bwonna they accepted ne bansasulira senior S5 yonna nembeera mu bodi kati bwe natuuka mu senior 6 first term ne bansasulira first term yokka that was the end ne bandi parking and parking is like moving you from the program ne banzijamu ne bangambira bikomye wano kati nsigazizaayo 2 terms so what they did they paid my registration fees senior 6 nensoma ne first term senior 6 kati bwe namala bwengi ebyange ne bikomawo then dropping out kubanga sikyalina school fees but I'm performing very well era kusomera of course I was among the best performers but I had to drop out because I didn't have school fees era nenzirayo waka nenzira mu kuvuba so senior 6 second term ndi mu kuvuba third term ndi mu kuvuba nabivaako namanya nga bino tebikyasoboka biganye nenzira mu kuvuba ate kati nali ndi awo ndi ku nyanja in fact nga obulamu ebintu nabivaako kati ebyokusoma ngamba bino tebikyasoboka banzija ne mu program kambiveeko nali ndi awo nga banoonya nga bagamba ab'essomero bakunoonya bagamba nti tebaagala mwana yene gyesalinga obutatuula wakiri ogendayo n'okola ki n'owandiika amanya go ku lupapula ne balaba nti they had 100% ndowooza bala barankinga the best students best schools ne basangamu nga mulimu gaps the school is ranked low so ndowooza baayagala just to go and feel the nenzirayo bwe naddayo kusomera abaana naddayo nga wabulayo ndowooza like 2 days okutuula nga mugenda mu briefing kati bwe nagenda ne tugenda mu briefing kati nentandika ogambako bannange benaleta emabega mumpe ku notes naye nga buli gwogamba mpa ku notes nga mugamba mpa ku economics ekyo kyenyini kyenziraako kyengenda okusoma kale mpa ku CRE bwe nva wano nzira ku CRE kale kwegamba nga tebasobola kukkiriza kati nembulira obusungu nembeera stress nihambe oba nazekola kiwano kati bwe naddayo ewa director nanyini isomero nemjogera naye nangamba omanyi concentrate on the notes of senior 5 ekinajja oba okola because it is too late for you nange nengenda kubanga ebyo ebibuuzo they were to be done within ndowooza like 2 weeks a space of 2 weeks wamala briefing within 2 weeks of omaze so I spent that time reading the notes of senior 5 jukira nani nabisoma danga bimanyi kati nga nziramu buzi nentandika okola ki so nengenda nenkola economics eyasooka paper 1 nenda bange ebintu bibadde birungi kale nga ebimu mbadde sibijjukira naye ng'ebimu bivudde mu senior 5 wabo bwe nadda ku paper 2 neganga nzibu nnyo nengamba binandowooza tebijja kusobola but still I had hope that I can pass bwe tadda ku history paper 3 ya European history yo nengikola bulungi era navaamu ng'amanyi wano ina okuba with 90%. Neninda paper eddako paper 6 nayo nengiyita bulungi so nenfuna hope eyo nti nendandika okuba economics ono sinamufunamu nibebeera 1 point history ono nemufunamu A oba B kubanga nga ndaba mulimu A or B kati nga nindiridde divinity oyo kubanga nali mugezi nnyo mu divinity kubanga nali nkola head geography ndaba divinity oyo nyinza omuyita nnyo kati nembanga nsoma divinity nenva ku bya geography nengamba
kyemanyi history ono nyinza okuba nga mufunyemu A oba B kati kansomerere divinity naye mufunemu A oba B nja kuba olete enkoze akasozi kagenze obwa president nga naatera okufuna era divinity bwe yajja nalaba nga is a good paper but ndowooza mwalimu paper 1 eya Old Testament yalimu a little bit difficult baleeta notes za senior 6 zezirina naye ebirala nali nga nsobola okubikola so I ended up scoring 11 points nga nfunye C mu history nenfuna O mu economics which is 1 point nenfuna another C mu divinity nenfuna another O mu geography nenfuna D2 mu general paper nenscoring 11 points abaana bano abangamba nga ekyo kyenyininyini kyenzizaako balinga mu 3 points 2 points me who did not start the senior 6 nembeera mu 11 points so after scoring 11 points nze ndowooza ebyange byalinga last chance mu bulamu mine was always last chance nga bwe katonda bw'anyamba n'oyitawaawo oba oyiseewo kati bwe nayita senior 6